Alex nakulaga otudde mu High People Music Awards ng'otudde utaddeko enkofiira yo omuyimbo yawangudde awards katunazi kukumba zimaliyo acidic vocals n'omugwa mu bifuba n'ebirala awards zino abamu bazivumiridde abamu bazisimira bagamba zabadde fair and fair nalabye kaba mukuba wangudde nalabye ko wenkudiri puzzle oluyimbo olwasobodde okutambula omwaka Lwe nalabye ko banafa ba Kennedy bawangudde award nalegeddeko acidic vocals yawangudde awards zinga bbiri nalabye Shiba yawangudde Joshua Baraka yawangudde n'abalala bangi nnyo awards zino eza High People wenjagala tutandikira awo nyini awards za Uganda abantu abasinga bagamba nti zaggwamu amakulu tezikyalina bigendererwa zino wazirabyemu omulamwa okusinziira nga gwe bwabaddeyo ekigambo ekituufu ekigambo awards ezasooka okuweebwa ekitiibwa mu Uganda bazita PAM Awards. Awards ezo zateeka abantu ku bunkenke mu Uganda mu East Africa yonna. Ngera omuntu nga baba tawangudde wakira akwata millions za 5 namanyako ko waliwe yagula award n'agigula millions zali oba 3.5. Nga essaawa ebo tawangula abantu bakulabanga gwagudda talina makulu. Zatandika bulungi nnyo awards ezo zali zikulemberwa Isaac yali mulindwa. Awards ezo zatandika bulungi nnyo. Era zateeka abantu ku bunke era awadi ezo zampalanyako ko omuyimbi omu nga ziganya okutambula obulungi nateekawo ezange baziyitanga Golden Awards zijjukira yali Message Semakula yawangula Jose Chameleone ezimu ngezako okulaga ebifo category zasinga okumazaamuko abantu amaanyi ng'abantu bagenda nga basuubira Jose Chameleone okubeera all the time artist of the year buli kaseera nga bamusubira okubeera best male artist ate bagenda okutuukayo ate ne balonda omulala ebyo ebimu ku byaleetera obuzibu award ezo okutandika okuzikubamu ebituli waliyo award yali PAM Awards yali Jose Chameleone ekigambo ekituufu yali asaanira okuziwangula ne bawa Message Semakula yali male ne bawa Message Semakula abantu ne beemulugunya nanga awo nasinziira nenteekawo ezange nengamba nedda fa bali mu music tulaba ebintu nga bwe bitambula tugenda kukkiriza bano kututegeerera okulangirira ebintu ebifuba nfe mu music tetulimu titwagala mu nyosete wali tutaaga tuli mu kintu kye twagala nenzitegeka abantu ne balonda Jose Chameleone omutwe gwa bukedde ne gulyoka gukuba Jose Chameleone ameze Message omwacho kitegeeze muzizo mu biseera ebyo ng'oli ku front page ya bukedde ekintu kiyita ekyokuzannya Message yanyiika n'agamba akasajja ako n'akabangula kawadi kange simaze nako mwezi ataddeweezaako Chameleone aziwangudde weebale nnyo okukubadde oli bintu bya fitina ebyo si bya fitina nze mu music industry twesagala muntu akola kintu kikyamu era nvaayo nembalaga nti kikina kubeera beekiti kati waliwo award endala yali oba Sudiru yateekawo ekirabo ng'awangula oba alina ssente ze yateekawo kakati nadde n'agamba nti nze ssente zange okuzibawo njagala ono yaba awangula ofuna bulungi naye ng'ate mu mateeka si yali akola atya era award koolo yali Lagadi nga waliwo abagamba Lagadi waliwo abagamba Jose Chameleone kakati waliwo award endala waliwo ekifo kyaliwo Nantongwe best female artist oba yali Nantongwe era asanira okugiwangula ne bagiwa Sophie Gombya award awo zatandikira okutagala ate abayimbi b'e Uganda lwabeera ku foomu n'omulangirira ezo award zibantuufu lwatabadde ku foomu notamu award oluzibeeranfu wakola Message yali ku foomu ebiseera ebyo Chameleone nga tali ku foomu ne bamuwa best male artist n'otegeka ezizo n'onyiiga kakati Jose Chameleone emyaka 18-15 emabega yali talumikako osobola okujja ng'olina foomu nga foomu yakatoma kubayo foomu eggwawo kituufu naye Jose Chameleone byabeeranga ku foomu nga sikisimwanga okuwangula kakati PAM Awards abantu abayimbi bonyini bazeekubiramu ebituli nezikola zitya nezigwa kakati okuva olwo award zonna ezijjawo ekintu kye bayita awards e Uganda kyanafuwa mu bufunze kyagwa High People tulina awards kati tulina High People Awards ne High School Awards kakati High People Awards era bazeemu ekintu ekiringa kiri ekyemabega kyasuula PAM Awards ngenda kwogerako best male artist best male artist mwabaddemu King Saha mwabaddemu King Saha nani mwabaddemu Acidic Vocals kirizo bagaana King Saha omwana ono Acidic Vocals
atambudde nnyo nsonda ku nsonda gyali ne King Saha atambudde nnyo ne music w'omwana ono Acidic Vocals alina variety wadde nga ne King Saha n'esi era si mutene ate alimuko obugundiivu azitowamuko ng'omuyimbi omunene okusinga kwa Acidic naye Acidic music we atambudde nnyo kubanga agenda aluwa abaana ne bamuyimba n'agenda Koboko n'agenda wabona mu Uganda buli kulumba yimba it is okay be bamuwa best male artist oba King Saha bonna badde basaanidde naye ono omwana yagifunye olw'okuba nti muto yakajja kaseera katono nnyo ataakoze eki ataakubye kino kyabadde 80%. Kakati award okay soko imireeka wabitikisi awo nyini ugambe kyabadde 80% kigenda kyabadde perfect kigambe kituufu naye ne King Saha ko Acidic ne King Saha omuye nenna nenze ku lwange nze nabadde nja kuwa Acidic olwokuba nti abadde muto nga bwe bamuwaddukanya nabo bulungi nnyo eyabadde perfect kale genda maaso kakati we bakoledde mwanyi waliwo endala kategori endala ze batafaako artist of the year ne song of the year best female artist best male artist ezo category nene nnyo artist of the year olina okubanga okubye Uganda yonna ogenda aluwa bakumanyi bogende Koboko bakumanyi Uganda yonna nsonda ku nsonda artist of the year ne song of the year song of the year wategedde oluyimba lwe bawanguza oluyimba lwe bawanguza osobola okutuuka e Masaka nga waliwo abatalumanyi luyimba ki tekabadde kayimba kabana abaana abano bagundi aba Kennedy abakwaya anti be baba Kennedy silo limbo wangu era nabira nga beba artist of the year kani bakola blanda yasembeddeyo ddala artist of the year abaana oluyimba lwabwe lwakoze bulungi naye bo bennyini tebanaba kubamanyi nze nange sagala kulimba by the way omanyi awards za Uganda zizamalamu amaanyi nze nga nze sizigoberera ne ku mukolo bampita ne saabaddeyo nga bino mbisuubira ndabanga okunominatinga abaana b'essomero bano mu awards zino mbadde ngamba nti bandi bafunidde kategori eyaabwe ne babateekaawo naye ekigambo ekituufu artist of the year tosobola kulonda artist of the year olina okubanga okubye Uganda essaawa zino abaana oluyimba lwe bayimbye lwe basinga amaanyi song of the year artist of the year ekigambo ekituufu abadde alina kubeera King Saha oba Shiba Kalungi abo kwe kubadde kulina okubeera artist of the year naye n'olonda kwaya nga waliwo n'abatagimanyi oluyimba kituufu oluyimba lwabwe lwatwendinze kituufu naye oluyimba oteresobola bawesa okay waliwo lwe balina ne Pastor Wilson Bugembe baluyita gwe Katonda ekigambo ekituufu artist of the year bakoze blanda ogamba nti wabaddewo blanda yadde blanda ennene nnyo mpozi nekira kyesakkanyiza nakyo kyekya video of the year bagiwadde Spice Diana n'ago mapeesa ga Rogers ga manager we ebintu ebyo bimanyi nnyo naye ade sigadde ndowooza nti video of the year nadde nja kuwa Irene Nambiru video yadde nungi eri ku gundi yaffe erimu kakalica kafuka n'akeeka Irene Namatovu nze nadde ndowooza yadde esobola okubeera kwegamba awards zino wazibadde muno omuyimbi wo naye naawe ogamba nti balina bakoledde blabla essaawa zino omusajja oluyimba lwasinze okugenda viral yabadde Enkudi Festival era ndowooza concert gye twamukolera yakola kinene nnyo okulaba nti epushinga Enkudi ekyo kanya nakyo ekyo kyabadde okay Acidic Vocals nze aba best male artist b'omwaka gwange guno asooka bamita King Saha owokubiri yabadde Acidic Vocals ennyimba ezisinze okutweninga zo nnyingi nnyo zaate weewunya oluyimba lwensobola okuwa song of the year nyimba zange zasinze okukola omwaka guno ebiseera ebyo basobola omwaka guno King Saha ne It's Okay Acidic Vocals Enkudi tesobola kubulako kweri ofuna bulungi oba olwagala oba tojagala nyimba zitambudde nnyingi olwaleero n'oluyimba olulala abantu balabanga olw'ekidingiddi nga lwatwendinga badde lwatwendinga akaseera katono ozamba oyo mulaba Shifura
Shifula ya trendinga kaseera katondo akubaya mara nabula shumanyi na jali kati nabula ne tumunonya tumulawa ne ojo mutegekeko ntegeke ntya wanji abantu bagambe nti ki nedda kakati simu bubi otegeka abantu bambi mukama nze nategeka batawanze ku mafuta nobateeka ne bavaayo kyenkugamba nze nange mumbaleemu koko era tukubazeemu okusaba otegeka ozambe tukubazeemu ozambe alina okudda ku drawing board okay era ndowooza ozambe oyo line gye yagiramu lwakuba nti ate yayagala okukopa ani alien skin ate ndoza nekigaano kino kisuula awards zino bazigenda maaso wangi kino kisuula high people music awards oba zigenze awards zo tugenda bugenzi just kutuusa mukolo tezikyali mu vibe naye nga twebaza abazitegeka nti bagatta ku music industry era tutwagala bagwe mu maanyi naye nga tubasaba balonde ebituufu bannange Mathias Walukaga mukulu naye omusajja w'emyaka gyamukola ki lwomugabako nanyi Mathias Walukaga musanga ekinyiri nali mbapangisiza ka generator ngayambadde empale zenyambala empande muvudde wano ngayambadde zino empale zaffe z'empande ng'alina akatabo k'exercise wali eyo kyali kibiina ki eyo kyaliyo ng'ali manju eyo n'avaayo najja n'ayimba kyenva mugamba nti nijja kubeera muyimbi namulagula emyaka 3 emabega kyogamba nti namusanga alina 18 baba nga ali mwana mu 8 sajja beyo baba myaka 3 omusajja gwe bayita Mathias Walukaga ali wakati wa 5 kwa 5 naye bw'oyogera naye ajja kugamba ntambuza gwana mu 2 n'omuyimbi omulala gw'otazanyirangako mu myaka bamuyita Kazibe Kapo enganyirira kyegamba abasajja batafaanana myaka gyabwe Kazibe Kapo mulaba Kazibe Kapo olwa 5 alulina kakati awe tuva ale mbakazi tugenda mu basajja mu bakazi wagamya kwa dynamic ani Edison emyaka gye mu butuufu ne calculator bo jibalira calculator esobola okugamba nti era Edison yoyo mwandiza abala tajibaye buno bu calculator obw'emyaka gye 86 tebusobola kubala myaka gya Edison obakaza Edison ndo mumanyi ali wakati w'emyaka 6 kati mukulu ebeno ni ayineme sebo za kubikira na zika zinali mwana mutonga ndi ku Pride Theater omusajja gwe bayita Sendi ate ye muntu omusajja omukulu eyava ku nsi yovula nga babira ku program byasanga byayogera yagivaako talina gwatya kuvuma talina gwatya kuwaayiriza kasita kusaga nakuga nti goloza abaana bange tebanywa mata oyo Sendi kakati ono omusajja ono omunene oyo atamanyi kuyimba oyo yani ye Mukasa yakubo olaba yafulumya ennyimba mu biseera nga tewali bayimbi era yali mu okutunda nabo omusanga nga anyumya ku bayimbi oyinza okugamba nti ono mukugu oba waawa naye yafulumya oluyimba terwafuluma wadde mu bitala b'enateeri okugendako e Masaka naye nga wamusanze ng'ajerega abayimbi talina gwatajereze ku nsi anti nze abantu ku nsi abajereza abantu ne babateekako damage ate ebintu by'okumavuma abantu ebyo bikuba ebisiraani bagana obuvumu ate sikonjera nja kubulira omuntu eyasooka abantu abasinga okuvuma abantu nga babakonjera ne babavuma nga tumuwadde ssente n'akuvuma n'akutyoboola nja kusooka n'olupapula lwa Lady Pepper weeruli oba lwagwa ngezaako okukulaga nti ebintu by'olugambo n'okukonjera tebiwangala tebibeera mu mukisa olupapula lwakamunye ofuna bulungi mwalimu omuvubuka omulala yakusanga nga nagamba gwe batugambye bakutta omukazi n'olyoka odduka n'omuwaabiri neziggwawo nagamba kati bagambye bakutta omulala bamuyitanga Jingo naye atambula alinga eyagwa eddalu ali mu Uganda naye bagamba Muganda wa Kasuku sikinako bukakafu ne bagamba Muganda wa Kasuku bonna abaasakanga olugambo bonna Mukama bajjako ekisa balinga batambula nga abagwa eddalu omukazi omulala bamuyitanga Sitwaka Bebe tagwa ngamba gundi waliwo nakola kubuka nkugamba Sitwaka Baby yatawanya abantu ate Mukama Katonda akuteekawo n'akubonereza n'obeerawo bonna biwakabyanga nga bajjako ssente okuba ennyimba zaabwe n'obakolako olugambo n'obajerega n'okuba platform wali lumu nalikokko
ali ku TikTok kubazungira ne abeerako yekka nga alinga yagwedda badde kugamba Sitwaka baby oyo mukama bakusitulanga takolanga amalala ku bantu namusangako ko nze nange myaka nga 15 emabe 15 ebivulu byansalamuko nenzigwamu nentuka ku zero manyi bwobanga akayingira mu kibuga kizo bagana sene zino kugwako noddayo ku zero oddamu n'olumba buto okkiriza kakati naliko ka Afrika nga nsaaga naye abamuli ne bajjayo kamera bankwate nga nsaaga ne Sitwaka kuba yali munene Sitwaka oyo yaliwo kyavaga gwejjako kamera. One day nali ku program jita Capital Gang nga honorable Semju wa kwali kati General Sale bali bamukubidde essimu ng'essimu eva ggulu naye ebigambo byali awanda Semju naluka namugamba nti gwe onyo oli brother president singa ati wali brother president singa oli mabega wa mitayimbo singa bakwata dda ndoza General Sale yajjudde n'agamba omusajja ono ngenda musuwinga battle between General Sale and Semju Nganda ombaka w'ekira kakati ekisooka nakugambye nti ene program ebeeramu amazima agakaawa Abiteki sikyali mu bintu byakuwaniriza nze nabagamba siri wa NRM naye NRM bekola ekituufu kyogera sikyali wa NUP naye NUP bekola ekituufu okyogera ndi muntu ali independent oliwo kululu omusajja gwe bayita Salim Saleh generali muganda wa President Museveni. Yes. Omundi gwange gwasooka okugenda okumulaba yali gulu lockdown lockdown buli muntu yenna yagenda n'awantu watayina kugenda embeera ng'abantu lockdown nkubulya nakati simanyi ngeri gye twayita mu lockdown emyaka ebiri amazima ga Katonda neeba kamuliri wange nebagamba abantu twayitawo tutya kakati abaana ne basinzire makindi nga beeyita ne beekuŋŋanyamu mu mbeera mulimu n'abayimbi ne bagenda eggulu nzijukira ebiseera bwe bagenda eggulu baali General Sale baali bagenda kumulaba ku lunaku lwakutaano kakati ne wabaawo atubbirako n'atugamba waliyo bapromota bagenze eggulu ne mbagamba ekiki eggulu ewaani nti wa General Sale before ne bagamba baani nti bapromota kimbangamba ate bapromota nga tuli wano baani abaliyo osobola okubeera promota nga tulinde kabitekisi osobola okwogera ku muyimbi ku bayimbi b'e Uganda nga toyogedde ku Bebe Bobby Chameleone niwaba atubbirako ne bagamba nti omukulu atugambye bapromota bazze naye nga abanene tabalabawo nenkwata essimu nenjikubira Ketti ninkugamba tugende eggulu waliwo abagenze okutubbira mu ssente essimu be yavaako nenkubira Balamu essimu be yavaako nenkubira Luba Venti nenkubira Balunywa teyaliiwo nenkubira Emma Balunywa teyaliiwo bonna tebanjeemera emmotoka neekaaba bajjo teyaliiko emmotoka neekaaba Luba event n'aleeta drone zagenda okuwera ku lw'omukaaga essaawa 12 nga tuli ggulu ez'okumakya nga tuli ggulu mu kitundu kaakati nga waliyo abakuŋŋaanyizaamu baalinga 18 nga bakulembeddwamu under event kwaliko under event kwaliko Stacey Amayanja Batinantine ne bapromota abalala kakati ne tubagamba bannange mujjeeko babawadde appointment ya lwa mukaaga ne tubagamba mujjeeko bapromota abana abato mugatteko ffe ba senior tugenda tulaba omukulu batuwe ssente kuba tuzze tunonye ssente abasajja batweyagalirako batugamba ffe tulina appointment Stacey Amayanja yatweyagalirako ngalinga tatumanyi bwabigula yabigula olinga yaliyo yabigula kabina Ketti yaliko manager we nga tamulaba nga babigula kabina bakatekeno nga Ketti awoza buli lwamuyita salama aleikum nenga ne salama kuba vunula nalaba abantu emitima nalaba emitima emibi eggulu ande event nga ikamanda waabwe ne muddamu ne mugamba musajja jako abantu bana otuteeke bali bameka bali 18 nga bali 18 nga beronzeemu abantu nga mu 10 abagenda okusinkana omukumi kakati tuba tuli awo ne bakkiriza ande nakkiriza akasajja kayina enkwako ne kakkiriza kale twali buzibu
ovato banga ku muntu buli kaseera awoza tewali buzibu aba ategeeza waliwo obuzibu kasooli aba omuntu ng'akozesa ekigambo tewali buzibu aba ategeeza buzibu kaakati omusajja n'agenda n'awandiika ekipapula kya agenda presenting eba Genocide Musale tukira fina tukolanga kiti tumulabanga kaakati omusajja gwe bayita under event n'ayita ebbali n'akubira banne n'abagamba tukole ki tumyanse badduke ku gate bayingire mu balakisi kaakati tuba tuli awo nga bamanyi olugambo lulungi ate olusi lubi omu n'atubbira konto waayo ffe tugenda kuyingira tuli ku gate kaakati kinava ngamba ttiimu yange gye nagenda nayo nembagamba bano tugenda kubalaga nti obumanyi bukira obuzira temufaayo tetulina appointment naye tugenda kuyingira bagamba abbe sigenda abalala ne batta tugenda mu balakisi tetulina appointment ne tutuuka ku gate y'eggulu bwe twatuuka ku gate y'eggulu nensigala mu mmotoka omanyi nze neepanka tola nti sinyiririra alaba naye ng'oyagala ku kkala zange nti oboola nvuma njerega nduulira ate nze sikkakanya bantu ekivala ntambula nnyo n'abantu abanyomebwa era mbeera nnyo mu bifo bye batasuubira kubeeramu tuuka ku geeti waliwo promota bonna basinga baavaamu bali batuuka ku geeti kuboledde appointment weeri tetuli kuki ku lisiti eyingira Lubai yasookayo tebamulabawo n'abalala ne bagenda tebabalabawo nze keti eyanvuga ye yali mu motoka kakati kyenva nfulumayo mu motoka kasajja katanyirira alaba nengenda ku kota gaadi kyenva ngamba ali ku poliisi ali ku kota gaadi nemugamba gamba Genocide Musale nti ndi wano njagala kumulaba kyava ngamba ne nkwegayiridde toleta ebyobufuzi wano manyi ebiseera bye twali tuwokya nnyo aptex ne bajjo nagira ku radio call dakiika nga 15 ngenda okulaba omusajja w'amasuuti ajja atambula tewade aptex ne ttiimu y'omuliro ddawa ne mugamba weetuli wano tuzze abantu 6 nebaganda ansooka oyingireko n'abantu 3 twagenda okumaliriza ng'abaali bagenda okuyingira ffe twabasooka munda okulaba jeno naye n'oluvannyuma nabo ne bakola ki ne bamulaba kali bentuuka munda jeno gwegale omundi gwawe okumusinkana ogusooka Genocide Musale naayo kayingirawo kyenva nga wabweru basigaddeyo bapromota abalala bali basigaddeyo Emma lawyer waffe ne Mutima kyenva bagamba ow'ekitiibwa tusaba nga sina bagenda maaso meeting eno bamemba bange bayingire basigadde bweru ku geeti kyava gati oli mutawana bayingire nitumaliriza nga tuyingidde eggulu naye kinasooka okulaba ku musajja gwe bayita Salim Musale akaleba akandwa nabo ekisooka musajja wa kisa musajja awuliriza n'abantu abatasaana bw'olabanga abatasaana kuwuliriza ate takuwuliriza ng'asinziira ku kibiina ky'ebyobufuzi kyokola ki kyovaamu kubanga nze nagendayo nga ndiwa NUP lukulwe batakubako kalulu abagenda baali batuganye okuyingira ffe basiniya baabwe jeno yakwata essimu awo ng'abaana bagenzeyo baagala $5,000 baagala 2 babagoba mu nnyumba tebalina kyakulya sisa mayanja yimbira n'agamba tuyambe otufune $5,000 oba 2 kyakola ebintu ebyokwefaako kinoomu mbireke zina kyemba pulaningira n'akwata akasimu ke nadda wali ebbali Genocide n'akubira pye n'ababuuza mukozi mugwawa amanyi basajja abo bayeekera buli kimu akulaga takimanyi naye ng'ate aba akimanyi temugwa mugenda n'akwata essimu n'akubira PS n'abagamba abayimbi ne bapromota bansazeeko bali bubi oyinza kubataasa otya n'abuuza akawunti eriko ssente mmeka eyo eya ministry n'ayogera 1.2 biliyoni emu zimeka n'agamba okoze otya okuyamba abantu bano muyite mu mateeka ssente zino zibayambe kubanga bali bubi tebakyakola kubanga music industry yonna yali eggaddwawo ne tumaliriza nga jena ngambye genda okwatagana ne bapromota abana abato ngabegabi ssente ezo muzitemeetemu ssente zatufuukire ssente biliyoni emu zibibiri baziteeka ku akaunti yani baziteeka ku akaunti ya genda kubanga zaava mu genda ne zigenda mu UNCC awo ekigambo fayiro wekyatandikira
nga bagamba twateekateeka ebivulu ne babistopinga ekintu fayiro ne kifuuka fayiro abo bapromota bonna ne batandika okufuna buli yafuna esente nyingi yono promota yeyambula yafuna emitwalo 10 yafuna millioni 10 abasigadde baali ba mukaaga ekwolwo sente zatwala process sebo yali process kati kwolwo mwavaayo naki tetulina kye twavaayo nakyo ne transport twavaayo teri agenda ggulu n'avaayo nga talina mitwalo 234 transport ne sente z'okulya twavangayo nazo naye 1.2 bagifunira ndooza mu mwezi nga gumu agoberera nnyo protocol omusajja Salimu Sale nenvaayo bwe twavaayo ne tumugamba 1.2 bagifunye neffe bapromota abanene tukoze tutya okuyambibwa kolo zino sente zatuvumya ne zitukubyamu ebipande mu kabesereza abapromota ababbi baabano zaali 5.6 njagala okigatte ku kintu kya Ssemujju anti ntuuka kaakati okuva olwo omusajja Salimu Sale ebintu ebimugambibwa ebiseera ebisinga bibeera byabufuzi olw'okuba nti baluddewo nnyo buli kintu kyonna ekiboogerwako abantu bakitwala naye ng'ekigambo ekituufu balina ebintu byebakola nga biri ku saidi y'abantu naye lwakuba nti tebalina baboogerera omukulu Ssemujju Nganda imwanya ekitiibwa mumanyi ku bantu aboogera ebintu nga Honorable Ssemujju Nganda mumanyi ng'omu ku bantu abateeseze ennyo eggwanga lino ate tayogera bigambo nga abijje mu kkubo naye ku luno yalimbyemu ku kyasale yagambye bilioni 97 ofuna bulungi bw'ogenda ku website y'abo abasajja PPDA bafuna bilioni 28 kyenkugamba nti PPDA eriwa ebigundi byabwe ebiri technical nsanya kubigenda nze ndi ku muwendo gwaki gwa ssente Ssemujju Nganda ziyayogedde yagambye bilioni 97 naye ng'ekigambo ekituufu ziri bilioni 28 ate ezo ssente baagulamu mmotoka z'aba OWC operation kakati zekyembuuza zino emmotoka bano abaana abantu bonna baafuna emmotoka ezo baali baana ba Salimu Sale baali baana bantu banna Uganda era baagula emmotoka ezo ziyambe ku mirimu zaabwe abagenda okulwanyisa obwavu bwebale nnyo kakati awo tulabawo obulimba Ssemujju Nganda ensi yonna enemu ekitiibwa naye Salimu Sale nze nga akantu ako nakalabeko yawandiise n'akalala byagambye yamutadde mu kkooti y'abantu okimanyi bulungi nnyo naye agikkirizaamu ey'abantu eyo nzibuzibu kaakati Salimu nze mbadde nteesa omwami Ssemujju Nganda ebyo bigambo ebyo babyogedde ebbanga ddene nnyo naye tebirina nnyo kyamaanyi kye bikyusizza era ebintu ebisinza okukakkanya opposition mu ggwanga Ssemujju Nganda mbadde nsimanyi mu bantu boogera bintu waliwo okukonjera yakonjedde ekigambo ekituufu kugambye ziri bilioni 97 ne bilioni 28 tewaliwo njawulo kyogamba Ssemujju Nganda ku bukugu bwe tayawula 97 n'28 naye olwokuba OWC naye terina abantu bagyogerera naye balina website yaabwe omuntu asobola okugendayo ne bafuna ekituufu ekintu kya Ssemujju Nganda tujja kiyingira mu details Sunday ejja kinaba nga kikyaliko nga abantu bakyagala okukyogerako kyekiri kinakugambye nti muno musanga amazima agakaaba NRM nti sigikirizaamu nze ne muntu wa change wankyukakyuka NUP ndi wa people power abantu sibavaako naye balina ebintu ebituufu byebakola naye lwakuba ngeri gye baluddewo nnyo tolina bwebawuliriza kale tweyanziza sobola kutwala wala ne sitakuteeka ku lutalo luno waliwo olutalo wano balunzijukiza luli wakati wa station manja ne Karo Nantongo lera ne concert ngenda kuzo mwezi mukaaga sikyo yes mukaaga December naye walabika waliwo olutalo between Karo and Ajat Station waliwo luliddeko oba olumanyi kakati kisookera ddala Karo Nantongo omuwala oyo bambi apambanye omuwala oyo buli lwayogera nomulaba nga asangula ku munyenze benjogera gye nvudde wange siyinza kutaka ne Karo Nantongo buli lwajogerako omulaba ayoza ku munye si kyekyo abaana abo abawala bayita mu bigezo bingi nnyo okufuuka sita gw'omanyi wafuukidde sita awo omanyi abasajja abasobola okuba nga bamwagadde nga tebaali mwagadde olw'embeera nga omuyimbi yenene n'omukazi ng'anoonya we out talina kyatakola ayagala producer ayagala amuwandiikira ennyimba ayagala kadima amukubira oluyimba ayagala awandiika amawulire ayagala akola program oluyimba lwange lukube asobole okutuuka ku kirooto kye kati bentunulamu
nze ndaba waawo nsobola okusigama nti kyekituufu nze ndaba waawo kubanga abaagabanako ko omusajja omu kyenda abasigama nti kyekituufu Karo Nantonga asobola okuba nga yayagalako ko omusajja ne Stacy Mayanja kisoboka bendowooza gwe nga gwe nganze bendowooza nga Abby Musinguzi ekyokubiri tosonganga olunwe ku muyimbi upcoming n'oyogera ekigambo kyonna kyonna nga kimalamu amaanyi nze ezimu ku ntalo za lwaki Message twali twetwala olutalo lwava ku show yali iganga nga nanze Afrigo Band nga nanze Geoffrey Rutaya yalina olimba bamimwa gyabwe nga nanze Maria Mundagire yalina bamugamba nga aluyimbe ne Seruga nga nina Chance na Lubega abachakala mu chakale obulamu bwa kiseera kisema kula yali waawo nga talina nnyo nnyimba yayimba nnyimba ntomedde nga tana kufuka w'amaanyi kakati kwaliwo n'omugenzi Fred Maiso kakati essaawa ya Afrika bwe yatuuka Message teyaliwo yali bbali biseera era nduza era anywa sigala nduza era anywa akasigala ke nadduka najja ng'ayagala kuyimbira mu budde bwa Afrika kyenva mugamba leka kasita abayimbi ab'amaanyi bamaze okuyimba ekigambo sakyogera nti nali muwalana nakyogera olwokuba nti yali ayagala kuyimbira mu budde obutali bugwe naye nze sakimanyi yakyogera naye gwe nakyogerako tekyamukola bulungi gyekyakutuusa yakakiteeka mu nnyimba nga nnya kati ngezaako okugamba togezangako kunafuya omuyimbi omutono oyogera ekigambo ekimukakkanya Stacy Mayanja naturally simulaba mu mpisa za mu bantu sikimanyi ekyo nze Stacy oba arrogance kitegeeza ki kagamba ayogera bubi nnyo ekikulu mukalukalu nnyo nze ekimu ekyantamya Stacy Mayanja yakutama eyantama naye nga atanyimbira bulungi okuvuma ekikula ky'abantu atama obusajja obwo bumpi obusajja obutono obwo kyantamya Stacy nzikivula asagala muntu ayeyereza muntu olw'ekikula kye ebyo ebisajja ebinene eby'embuto ennene ebyo ebisajja obusajja obumpi obanga atyobola Mukama Katonda yabatonda kakati oyo omukyala babanga asobola okwogera ekigambo ekyo n'anaaza ku munye Karo Nantonga ekigambo ekituufu Stacy Mayanja tosobola muwolereza ate tasobola babanga ensi Karo Nantonga ensi yagiwangula bw'owangula ensi ebikusomoozezza emabega byonna tekikugaana kubyogerako era akyogerako n'akkakkana era nalabye Stacy Mayanja nga akyogerako omwana oyo ayimba nnyo kado kyogera kati nga amaze okutuuka ku ntikko era olaba ne body language ye ani Stacy Mayanja baba ayogera omulabira ddala nga sikyategeeza sijja omusajja nze ababasita bensinga okuwa ekitiibwa nga nsobola okugendayo nentuula nenvaayo nga aŋŋambye ekigambo kino nkitwala nenvaayo nga mponye n'okuwona mu Uganda nze pasita wange bamuyita pasita Wilson Bugembe enansana wali enansana oyo muyimbi n'ennyimba ze zokka osobola okulira oluyimba lero okaluka n'ofuna ky'oyagala ebigambo bye byakugamba byokka bisobola okukuwonya pasita omulala bamuyita pasita Kiganda owuliriza ebigambo bye gwe kennyini bikuwonya n'ogenda n'ofuna nekyoyagala naye nzize ngoberera na pasita Bugingo kama ajja kunsonyiwa pasita Bugingo omusajja gwe bayita pasita Bugingo nanoonya enjiri gy'asomesa n'embula enjiri esaagala ogikuba mu bituli bayibuli ye erimu Bobi Wine eri mu Kyagulanyi sirabangayo kubanga President Museveni bapasita yabawa eddembe basolooza abantu baabwe babanga yakuwa obuyinza n'eddembe basolooza ebirabo kuba tebabajjaako musolo solooza birabo byogenda naye pasita Bugingo ze mugoberera amazima ga Katonda talina kigambo kyonna kyasobola kwogera nekinkwatako nengamba pasita ogambe Bible erimu ki pasita Bible ya Bugingo eri mu Kyagulanyi kubanga nze mpulira akuba Kyagulanyi nkuba ajerega Kyagulanyi n'avuma Kyagulanyi okuva ku ntandikwa mpaka lw'amaliriza abeera mu ntalo kuvuma abantu amazima ga Katonda agambe yasindise ki yasindise Saala pasita Bugingo talina Saala yonna gy'asobola kuweereza n'ettawadde akayiibwa
Pasita Bujingo talina ssala yonna gy'asobola kuweereza muntu neewonya wadde nettawadde akayiibwa akakoko kano obuyiibwa buno bubuukabuuka mu bbanga. Mpulirizaako nze nali nagaana okwogera ku Bujingo. Amazima ga Katonda mbuli njagala ombuulire ng'oli ku kituuti eddiini y'omusajja oyo ekyo ebigambo by'asoma byayogera biyamba abeera mu kwawulayawula kyaki ye tugende mpolampola. Bujingo kyaki ye erimu ab'NRM n'aba opposition. Avuma aba opposition okuva Monday paka ku Monday. Akirizagaane tebagenda kumuggyako musolo asoloze bantu. Lwaki mukolerera kugwa kwe? Kakati ate okubeerawo kwe kuyamba ani? Wandi okubeerawo ku musajja bategedde nti Bujingo talina ssala yonna gy'asobola kuweereza muntu n'emutuuka ne beera nnungi ne bebeera mbi. Oyogera kintu ekyo. Bujingo mpulirizaako tuzanyira ku musajja wa Katonda. Kyenjagala okugamba Bujingo taddamu kutiisatiisa abantu. Tasobola wadde okuwonya enkoko wadde okuweereza essala n'etuuka ku muntu oyo Bujingo wammwe. Tugende mpolampola. Bwana Kadima nze omusajja gwe bayita Bujingo nze neewunya n'abantu ababeera mu ttosiri nebatuula mu ttosiri teri kigambo kyonna Bujingo kyasobola kugamba muntu. Sikuyimirizangako naye leero kankuyimirizeeko. Kyabadde ekisolo Abe tekyabadde kyangu nnyo. President Museveni yagenda, Kyagulanyi yagenda, naye nno byagenze okukomawo nga owa independent NRM ng'alinga akalulu saalinga akalulu yakawuuse buva n'obulwe emitwalo 5 nekuddako wa NRM n'obulwe emitwalo 4 nekuddako wa NUP obululu 9 mu busatu akamu kajeeko mu busatu bwe yafunye. So njagala fitina njatugende Magini yabaddewo nga nnene Kifeeza Grace yataddewo wa independent yabakubye owenare mu mitwalo 4,482 awo nyina bitekisi. Kakati bembanga nze njogera ku sitwago mbasagala kusaagiramu kuba ekigambo ekituufu nze ni muntu wa change naye lwakuba nti abagikulembedde mu kusooka nasooka ne mbakkiririzaamu naye oluvannyuma nakirabanga tebalina gye bagenda kutuggusa. Era kyovulaba omwaka guno nninze manifesto z'abantu babiri okulaba ani gwe ngenda okuwagira n'okunoonyeza obululu. Ninze manifesto ya Kyagulanyi okugikyusaamu ne manifesto ya Omuloodi FDC eye Katonga. Ekisooka twafuna gundi NUP ekigambo ekituufu ezizza nnyo struggle emabega ebitundu nga 5 ku 10. Otunuulira Kano Kizza Besigye we yaleka opposition wali waggulu nnyo ng'afuna numbers mu kkubo abamugoberera ate ne mu box nga babeera kaguwa ku kaguwa. Kyagulanyi Ssentamu yasooka n'atubuguumiriza nga tulowooza alina abalonzi naye tugenze okukyetegereza ku bintu ebiva mu kabokisi ng'alina abawagizi. Abawagizi be bano abatunuulira Kyagulanyi nti aluwa ne bawanika emikono muyimbi waffe wuuyo muyimbi tewampadde akazindaalo nakakuwadde naye ate ebijja kunyuma. Kakati lwaki amaanyi gagenda gatugwamu mu kusooka twali tulowooza Kano Kizza Besigye yayinanga abantu mu kkubo nga te ne mu bokisi obululu mwebuli. Kyagulanyi Ssentamu n'asooka atuleetera n'atuteekamu essuubi eritaaliwo nga tulowooza ekyalema Kano Kizza Besigye ne Muzese Mwogerere agenda kukikola. Ne tubuguma nnyo tiwawo omubiri naye wayiwawo badde sigulina ne nayiwawo amagumba okulaba nti Kyagulanyi atuuka muki mu ntebe ensuubize. Kino kiri sensitive katukyogere bulungi ofuna bulungi. Kyagulanyi Ssentamu yakitubugumiriza nnyo mu sitwago kyasinze okukola kwe kusazaako Uganda obuyambi ogwo omulimu agukoze naye gyakomye okusazaako obuyambi amalagala gye gakomye obutabeera malwaliro. Sente zagamba nti ziva ebweru ne bazireeta bano ne bazibba wakiriko bazireeta bali ne babba 5 naye 5 ne gakola. Kyova olaba nga emisolo gyeyongedde obuyambi Kyagulanyi yabusazaako. Ekyokubiri Kyagulanyi kyakoze omwaka guno mu biseera bye byabaddewo ekisanja kye Sankisoni Natti. Kakati Natti okugaana speaker wa Uganda okugenda e Bulaaya bannayuganda bakifunamu ki bafuna ki ng'agenze
ng'agenze e Bulaaya era bafiirwa ki nga tagenze ebyo byonna nze mbiraba bya butaliimu. Kyagulanyi Ssentamu aganye okukola strategy ku ground. Tosobola kuva wano n'ababaka 50 bakansala abaliyo atula mu motoka ng'ayinamu abantu 6 bakansala abaliyo ba MP abaliyo n'afuna emmotoka nga bagenda wa anti nga tugeze bagenda ekisolo bagenda okunoonya akalulu bagenda ekisolo n'agenda ba MP abaliyo ne bagenda n'abantu nga 6 mu motoka n'amamotoka gaabwe ne bateekamu amafuta. Jjukira baagala babalabe basobole okubongera kaadi. Ababaka ba MP to B nabo abaagala okugenda nabo ne bagenda. Kaakati n'alyoka afuna convoy ng'erimu emmotoka 10 mwaga n'eryoka eyingira kisolo n'ogamba omusajja alina numbers n'alyoka yegattibwako abawagizi. Kyagulanyi waffe kaakati numbers zaava nazeeno babodaboda n'abakansala abaliyo n'abaagala kaadi bonna bamuwerekera basobole okumulaga nti weetuli basobole okufuna ku kaadi baddeyo. Gonfe abalabi ku social media ne tulyoka tugambe Kyagulanyi mwagamba talina bantu mukirabye awo nno si we wakulu. Olina we wandalagidde ku NRM ng'eraga crowd abakazi babeera eri mu nte zaabwe babeera mu maduuka gaabwe essaawa beetuuka n'agenda n'atiikinga n'adda awaka. Twaligambye nti babbi kubanga NRM bw'ogamba nti ebba akalulu tewali ayinza giwolereza kaakalulu bakabba olumu naye bo obululu 9 obwateereddwamu buli luddawa kimugamba n'obwateereddwamu nabo baaganya okubusoma. Ntegeeza ki? Kyagulanyi Ssentamu gendayo ku drawing board ogende enju ku nju ogende mu bantu abalunzi abalimi obasaba akalulu. Si bye bino ebyokujja mu convoy ogende mu kibuga abantu bakugoberere ebyo tebigenda kuyamba n'akatono. Olaba by election bakuwangula by election nga musobola okuva e Kampala mwenna ne mugamba mugenze kukuuma kalulu eddokolo twagenze okubala bw'ogabanyamu obululu 93 ku polling station zonna kiba kitegeeza buli polling station walonzeko abantu 2 polling agent ndowooza buli polling agent bennyininyini be bakoze eki kiba kitegeeza ne polling station zezimu ne ba agent bennyini tebalonze. Lwaki abe tetukinenyeza muntu kino nga ye muntu Kyagulanyi Ssentamu nedda nga butulaba Sultana yabadde akiikirira balafa ba NUP kyenjagala okugamba lwaki tetukinenyeza ye ayinza okuba ku ground nga badde teyazimba ground eri etya. NUP ebbanga lyebadde emala ng'ekola ebintu ebitali mu makulu yali badde eri ku ground. Essaawa zino bagulawo office ne office mulimu mmesi na minya takikola temuliimu n'abantu bakola ki kavule sigamba kavule ngamba bo kadigende office eddokolo emala eri abantu essaawa zino osanga kati zini musajja Munyankole jo nali ngenze ekaabowe mu kyalo okuziika osiitala n'okulaba ekipande kya Kyagulanyi batuukayo ddi strategy kijoko legene kutuka ku bantu kugula essaawa zino nkubuulira Kyagulanyi essaawa zino asobola okumbulira chairman w'eddokolo asobola okumbulira chairman w'ekaabowe Museveni abamanyi n'amasimu agalina. Iyo strategy Kyagulanyi alina okukola tujja kugenda kubuguumiriza kuyisa bivulu. Ekigambo ekikulu Kyagulanyi kyakola okuyita kuyisa bivulu. Era bannayuganda baagala change ng'ogisuubira mu Kyagulanyi nga takyusiza kyegambye nti nninze manifesto ye akalulu kalina okukaddamu naye ogenda kukaddamu manduso ki gy'oyagala okuyitiramu owambe obuyinza. Kati kankugambe kino nga kyekisembayo omusajja gwe bayita Kano Kizza Besigye yateeka security y'eggwanga ku bunkenge naye nkubuulira omusajja gwe bayita Bobi Wine tewaliiwo kaweweevu Museveni kaaliko nga ku mulembe gwa Kyagulanyi Ssentamu.
kuyisa obuyisa ebivulu kumanyi kitegeeza FDC yo balinga kutaya emitwalo 10 nga ate FDC babanga ngefune abantu emitwalo 9 kyatuka ku by elections zino kuba nzijukira by election ya Sembayo yali je basembayo kuwangula abanupi yali Dokolo wa FDC yajiwangula wa FDC yajiwangula nzijukira Kasiyano Wadri yasembayo kuwangula by election lubaga manji bakuba lubata Yasin Kauma nzijukira by election ya manyi wegajja gali manji nnyo naye simanyi kyatukoleta botunulira omusajja gwaita Bobi Wine mukunzi w'abantu mulungi mobilizer amasanyalaze yagawa Wadiri n'awangula ate n'ekirala okufa kwa Kauma kwateeka nnyo sympathy ku Wadiri n'aba NRM ne batya okulangirira omuntu omulala. Kyali kipya nnyo nga tekinaba kukaddiwa naye kaakati Kyagulanyi ebbanga lyagenze nga ayogera ebigambo bimukubiza mu ebituli abantu abali balowooza nti ali serious ojira okwata mukawo katini ngera kubanga nkoma utuberenga tusibula ya Abitex Promotions ngabo omuulira lwakyo ensonga tenaba kuguka obudde buwedde sebo kiwita kyo kibadde kinjalo kugamba Kyagulanyi Center abantu bali balowooza nange kenyini mwendi nga tulowooza nti alina strategy egenda okutwala ki President Museveni ekigambo ekituufu bigambo byennyini byazayogera ne mulalize nnyini kiri ekintu kimusudde nga kuvuma ne ttiimu ye kuvuma kutyoboola President Museveni baba yogera ku Kyagulanyi amuyita Mr. Kyagulanyi Center teriyo abantu abali mu myaka 4 okudda waggulu tasobola kukeera ku makyagi na tikinge Kyagulanyi nga avuma abantu batakanya nabo avuma abantu abakulu kitabani kya Bobi kitabani kya Museveni atetayiga tumubuulirira nolabanga agenda okutereera oba oli awo kitabani fe tulina okugulira otulogera nombuulirako tugamba wano wakati ssaawa zino kyenkola naye oba oli awo oyo omuhoozi omulaba gwali omulabyeko ng'ayogera ekigambo kino kinanga nafuyo omuvubuka CDF ni muhoozi mutabani wa Museveni olabyeko ng'akola statement ng'enafuya Kyagulanyi teriyo kintu kisudde Kyagulanyi ng'okusuubiza abantu okubateekamu essuubi eriri waggulu n'atabako kyatuukiriza. Tell Abitex that we have incoming structures on incoming ANOP structures ongoing registration countrywide. Ayogera out of ignorance even here in Kariro district. Bateekateeka kukutandika structures ndowooza ze ogenda kuzitandika nga tulina omwaka gumu ogenda kuzikola ddi musajja kati bali bize bakola ki obyokuyisa ebivulu omusajja gwe bayita President Museveni atuuka awantu nga tolabyewo omuntu agamba nga tolabyewo crowd ne mu boxing nga mulimu akalulu Kyagulanyi ssaawa zino bamuvaako ebyobufuzi bamuvaako kati bamulaba nga muyimbi waabwe era babeera mu kkuba bagamba omuyimbi waffe yooyo era kyovula kulaale batabayimbira aba bakoze bubi ayina bawagizi ne talina balonzi era Abannayuganda baagala change essaawa zino tosobola kubagamba muntu mulala atali Kyagulanyi n'essaawa eno omuntu asobola ajja kuvaayo abantu bamanyi nti Kyagulanyi yatubugumiriza bubugumiriza talina gyagenda kututwala era nkubuulira ekintu bayitayo bate gye twabadde ekisolo ekyo kyabadde kabonero k'amaanyi nnyo nti abantu Kyagulanyi bamuvaako dda abantu ababeera mu kkubo bava Kampala bakansala bagala tugende mpolampola abantu ababadde ku laale zonna zabadde akuba 3,000 4,000 5,000 n'otafuna badde abadde ati abantu ababeera mu konvoyi bava Kampala nzimuluka zolaba babeera Kampala kakati nalyo kasanga abantu 1,500 naye ababazze okulaba omuyimbi tukitegedde kati lwaki tukitegedde kati mu box kuba nti mu box temuli kalu